Amanya Catherine Mitala akutusako enjiri eno olwaleero. Olwaleero n'enjiri yaffe tugenda gisimbula mu kitabo kya Lukka essuula ya 15 olunyiriri lwa 8 paka ku lw'10. Agamba bw'ati: oba mukazi ki alina lupiiya 10, bw'abulwako erupiiya emu, atakoleza ttaala n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne balirwana be ng'agamba nti munsanyukireko kubanga nzudde lupiiya ebadde mbuze. Mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso ga bamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu okwenenya. Bannange liba ssanyu eri Katonda omuntu bw'aba nga yeenenyezza, ate si yekka mwanange ne bamalayika be nabo basanyuka. Omuntu omu bw'ati nga yeenenyezza, bo basanyukira ddala nnyo. Wano ku nsi basobola okuzaalukuka, basobola okugoba ku mulimu, basobola okugoba mu bufumbo, basobola okukudaaza ku kyalo ne bagamba atuleetedde ebisiraani, wuuyo yalokose, ne bakuyisaamu amaaso, mikwano gyo ne bakukyawa, buli w'ogenda nga tokyajaawo. Naye ate kino ekiri ku nsi ate si kye kibeera mu ggulu. Mu ggulu ebeerayo ssanyu jjereere kubanga walokose. Katonda asanyuka kubanga olokose, bamalayika basanyuka kubanga bamanyi oyo atalokose ky'agenda okwolekera singa aba afudde nga talokose. Mukama waffe yaleeta olugero luno olwa mukazi anoonya lupiiya. Omukazi agamba nti n'ayera ennyumba n'agifukula, n'agizza eno n'agizza eri, n'agikola ki kubanga anoonya lupiiya emu. Bannange nange nali mbuliddwa ku kintu, naawe wali obuliddwa ku kintu ky'otwala mu bulamu bwo nga kya muwendo nga kibuze. Waliwo nze lwe mmala wiiki nnamba nga nfukula, we ndowooza nti nakiteekawo ne we sirowooza, nga nfukula era nzikakkane nga mpangudde nga nkirabye. Ne Katonda waffe atunoonya nga bw'agambye omukazi ono anoonya lupiiya. Lupiiya y'emu katugibalenga nga kale 1000 lwaffe olwaleero, naye nga lwakubuzeeko oba omutwalo, naye nga lwakubuzeeko ofuba okulunoonya n'oyera n'ogira n'odda ne gye wava ng'onoonya, oyera ng'onoonya nga weefukula, ne gy'otomanyi nti wakiteekayo nayo n'ogendayo. Ne Katonda nno bw'atyo bw'atunoonya, nga bwe tuba nga twetala nga tunoonya eby'omuwendo byaffe ebitubuzeeko, ne Katonda bw'atyo. Kyovudde olaba nga enjiri eno ebuuliddwa olwaleero, kyovudde olaba nga tukuyita mu makanisa gaffe tutera okutegekayo emikolo ne tugamba tuyite bannaffe bawulire. Kyovudde olaba nga wakaawo mukyalo oyo omwami yalokoka akubuulira. Kyovudde olaba oba okyali eyo mu takisi nga waliwo ayisizaawo akagambo. Kyovudde olaba wagenze kwerwalira nga dokita akugamba munnange wategeerako ku Yesu alokola. Munnange Mukama akunoonyezza wonna wonna. Katugambe gwe lupiiya oba kale akozesezza endiga, akozesezza nti mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi. Mukama tasanyukira muntu alina bibi kubisigalamu, ate era tasanyukira muntu alina bibi kubifiiramu. Kyovudde olaba nga amunoonya. Mukama atunoonya, Mukama anoonya. Akuva kagere ku kagere. Ova mu wino nga weesozezza kubanga ombuuliza abadde akugamba. N'okkakana mu takisi oba ogira nga ali mu nsonda ya waliwo omukazi agamba. Oluba okuva ku siteegi okuva mu takisi ku siteegi nga waliwo alina ekizindaalo. Bonna nga Mukama ajja akunoonya, boogeza ebigambo ebikuleeta gy'ali.
naye sikunenya olw'okuba nti wazaawa era wazaawa. Naye ate olwaleero amawulire gazze nga malungi nti Mukama omuntu omu bwe yeenenya ebibi bye asanyuka nnyo, ate nga si yekka naye ne bamalayika. Omuntu omu bw'ati, si kyalo kiramba, si famire nnamba, naye omuntu omu ekitegeeza gwe ng'omaze n'olokoka n'ogamba naye bannange ekimala kimala kandokoke. Mukama Katonda asanyuka ne bamalayika ne basanyuka. Lwaki asanyuka? Kubanga twabulira wa? Twabulira eri mu lusuku Edeni. Jjajjaffe Adamu bwe yali ekibala, ffenna ne tubula ne tubulira mu ye. Era olaba oluvannyuma lw'okulya ekibala mangu ne yeekweka. Kati okwekweka okwo kwe yeekweka ne leero kukyaliwo, era Mukama tulaba nga yamunoonya, yajja ng'amuyita Adamu, oluwa. Lwaki yali amunoonya ate nga Adamu amudduse? Lwaki asigala atunoonya ate nga tuwalanye nnyo abalokole, tuvumye nnyo abalokole, tugaddewo amatu gaffe nga babuulira ekigambo? Oba oli awo ne ku ssomero gye wasomeranga nga baana babuulira enjiri, ne ku mulimu gy'okola boosi akubuulira enjiri, wonna w'ogenda Mukama akunoonya. Kubanga Katonda bwe yali nga tannatonda muntu, yagamba tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Owulira? Tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Kati n'addira engeri ze n'azitondera mu muntu, ne mu kifaananyi kye n'akitondera mu muntu. Naye Adamu bw'amala okubula n'agwa, awo waaliwo obutakwatagana muntu ne Katonda. Era Katonda yajja anoonya Adamu lwakuba kifaananyi kye yali kwegamba ffe tuli kifaananyi kya Katonda. Ayagala nnyo okuggyayo kifaananyi kye. Kuba ekifaananyi ng'omusajja yazadde omwana we ng'amufaanana, abantu nga bagamba omwana yayambala kitaawe, eno fotokopi. Omusajja oyo aba ayagala nnyo omwana we, era omwana oyo n'agwako akantu konna akazibu, omusajja ono afuba kyonna ekikolebwa ne kikolebwa omwana oyo okulaba nga amufuna. Kati ne Katonda afuba ffe abaatondebwa mu kifaananyi kye tuleme okubula. Era tulaba Adamu bwe yanoona, Katonda yasala ekisolo n'ayiwa omusaayi ogwo n'amwambaza n'amubikkako ng'amunoonya. N'olwaleero Mukama ayagala otubikkako, ayagala otwambaza, kubanga ffe tuli mu kifaananyi kye. Teyandyagadde omuntu gwe yatwalako omuwendo, kubanga ebintu byonna ebiri ku nsi Katonda teyabibumba, naye omuntu yamubumba, n'amuteekamu ekifaananyi kye, n'amuteekamu n'engeri ze, ng'omuntu ye ali unique ku bisolo byonna, ku kintu kyonna, era n'amuwa n'obuyinza nti genda ofuge ensi, genda olime, genda ofuge. Yamuwa n'obufuzi, kwegamba n'ezimu ku ngeri za Katonda eziri mu muntu kufuga. Ezimu ku ngeri za Katonda eziri mu muntu kufuga. Ezimu ku ngeri eziri mu muntu nga zifaanana Katonda kubeera nga kwala, genda ozaale, mugende muzaale mwale, kubanga yeeyo mu ggulu gy'ali alina bamalayika obufukunya. Newankubadde Setaani yagwako n'abamu ku bo, naye ate abali eri ate bufukunya. Katonda ye atuula mu bugazi, ayagala kwala. Kati ekyo ekifaananyi eky'okuzaala, eky'obuzadde, ekyokubeera nga twala, twakikoppa, twakijja mu Katonda, kifaananyi kya Katonda. Katonda mufuzi, yafuga eggulu n'ensi, ffe yatugamba nti mugende mufuge ensi mugirye. Naye bwe twagwa ebyo byonna ne biggwawo, naye nga ye akyakitwagaliza, ye Katonda akyayagaliza omuntu okufuga, akyayagaliza omuntu okulya ensi, akyayagaliza omuntu okubeera omulamu. Kyovudde olaba nga atunoonya, Katonda atunoonyeza.
banne Katonda ng'akunoonyeza. Buli w'ogenda n'osanga omulokole, ovudde ku giri emizigo n'odduka omulokole oyo abadde akubula enjiri, n'ogenda ku giri egyeri, ogenda okusanga nga landiroodi yennyini yagibuulira, n'ogamba banne naakola ntya. Naye kati nkuwa amagezi, toddayo kudduka. Katonda akunoonya, gwa mu ngalo ze. Katonda akunoonya, aleka ebiri byonna n'agamba kanoonye Catherine ono, kubanga alimu ekifaananyi kyange, kubanga alimu obutonzi bwange, alimu okulabirira. Catherine mwagala, Samwiri ono mwagala, Alex ono mwagala, atwagala nnyo. Katonda ayagala omuntu. Okumanya ayagala omuntu, Yokaana 3:16 agamba Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo, n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, n'amutuwa ffe tulokokere ku ye, ensi erekokere ku ye, tulokokera ku mwana oyo. Ebyo byonna eby'okuwaayo omwana we ajja afe ku nsi kutunoonya, atukomyewo gy'ali. Katonda takola loosi, tayagala kukola loosi nti kandeke Catherine abule. Nedda, agamba kamunoonye kyonna ekyetaagisa. Gy'asomera kantekeyo ababuulizi, gy'asula kantekeyo ababuulizi, gy'akolera kantekeyo. Bannange ababuulizi nga bakwetoolodde. Katonda ng'akunoonya. Kati olwaleero toyongera kweyongerayo, toyongera kudduka, toyongera kukyawa kigambo. Gamba nti Mukama leero kangwe mu mikono gyo. Nti liba ssanyu bwe kityo, liba ssanyu jjereere. Bamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi okwenenya, omu eyeenenyeza, liba ssanyu jjereere. Mukama ayagala kusanyuka, ayagala omusanyuse ng'oweenenyeza. Okwenenya kw'omuntu kuyinza okukaabya abalala, kuyinza okuleetera abalala okwetamwa, naye ate eri bamalayika ba Katonda liba ssanyu jjereere, kubanga wali ofudde ozaawuse, wali obuze, wali ofudde ozuukidde, wali ozaaye ozaawuse. Olwaleero oyagala okuzaawuka, oyagala okusanyusa bamalayika, waakiri sanyusa bamalayika okusinga abantu. Olwaleero ngenda kukulembera mu ssaala eno ekuleetera okusanyusa Katonda kwe kwenenya. Gaa nti ayi Mukama, neenenya ebibi byange byonna bye nakola binsonyiwe, bye nakola, bye bankolako, bye nakola ku bantu abalala, byonna binsonyiwe Mukama. Onnaaze n'omusaayi gwo ondokole, fuuke omu ku baana bo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama wange. Amiina. Omaze okuzaawuka.